Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama atuteekeko omwoyo we, Mwoyo Mutukuvu, atukulembere nga tugabana obubaka obwa leero, ebeere emmere y'omwoyo eri omwoyo gonna ogwange, tusobole okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu, tusobole okwenenya nga tutambulidde mu kkubo ekyamu, kubanga bwe twenenya Mukama atunaaza n'omusaayi gwe n'atuzza buggya. Era gye tukoma okugoberera Yesu Kristo nga tugondera eddoboozi lye eryo lyayisa mu mutima gwaffe buli mu kinnoomu n'omanya amazima n'ekkubo ettuufu, bw'oba ddala olina okuyaayaana okumumanya. Gy'okoma okugondera eddoboozi lye n'okumugoberera, gy'okoma okumumanya n'okufuna okubikkulirwa ekikula kya Yesu Kristo eky'omwoyo n'okumanya gwe kennyini omuntu ekikula kyo eky'omwoyo n'ensonga lwaki Mukama yatutonda, gy'oyongera n'okumufaanana munda mu ggwe, kuba munda mu ggwe olimu omwoyo gwe, munda mu ggwe olimu omwoyo gwa Kristo. Romans chapter 8 verse 9. Kati gy'okoma okugobera Yesu Kristo, omwoyo ogukulimu gye gweyongera okweyoleka eri ggwe n'oyongera ogumanya, n'oyongera okwawula omubiri gwo n'omwoyo gwo, n'oyongera okuyaayana okubeera omuntu ow'omwoyo. Weewaawo abantu b'ensi eno bo batambula lw'ekyo kye balaba n'amaaso gaabwe, naye ggwe otandika okutambula olw'ekyo ky'owulira munda mu ggwe ky'oli eky'omwoyo, obeera muntu wa mwoyo. Era oyongera okumanya Bayibuli kyegamba nti ffe tetuli bantu b'ensi eno, wabula ffe obutuuze bwaffe buli mu ggulu. Kati ekigambo kino kye tukuweereza mmere ya mwoyo, ggwe ow'omwoyo, ekikula kyo eky'omwoyo kyongere okukula, oyongere okufaanana Kristo, kuba omwoyo gwe guli mu ggwe. Mu mutima gwo mw'atadde ennyumba ye, munda mu ggwe. Gy'okoma okutambulira mu butuukirivu ne weewala ekibi, omwoyo oyo ayongera okweyoleka, oyongera okumumanya Yesu Kristo. Kubanga ebirowoozo ebibi bwe bijja mu mitima gyaffe ne tubigoba, Bayibuli etulaga nti ebirowoozo ebyo bigenda. Ekyo kiri mu James chapter 4 verse 7. Bw'ofuna ekirowoozo ekibi kyonna mu mutima gwo mu ndowooza yo n'okigoba n'ogaana okukiteekako ebirowoozo, kigenda tekibeerawo. Oyo Sitaani y'abazze. Bw'omuteekako ebirowoozo abeerawo. Bw'okigoba mu linnya lya Yesu n'otakiteekako birowoozo, ekirowoozo kigenda kigenderawo. Naye bw'okiteekako ebirowoozo, Sitaani aba asobola okukutwala mu kwonoona, naye ekirowoozo kasita okigoberawo nga kyakajja mu birowoozo bye mu mutima gwo n'okigoba kigenda, era omwoyo wa Mukama n'ajja mu ggwe. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, kubanga obutuukirivu lye liringa etteeka eryerabiddwa. Obutuukirivu lye liringa etteeka eryerabiddwa, so nga ate obutuukirivu kye kisinga obukulu. Katonda mutuukirivu, mwoyo gwe yatuwa Mwoyo Mutukuvu mutuukirivu. Okutambulira mu butuukirivu kuba kutambulira mu kitangaala. Mukama waffe Yesu Kristo ayagala tubeere batukuvu, ayagala tutambulire mu butuukirivu. Olwo Omwoyo Mutukuvu gwe yatuwa omuyambi wajja otuyambako, ffe kennyini tulina okutandika okuba n'okwagala n'okuyaayana n'okubeera abeetegefu okutambulira mu ekyo. Olwo Omwoyo Mutukuvu yatusomesa n'atuyambako otulaga engeri gye tuyinza okutambulira mu kkubo eryo. Ekkubo eryo Mukama waffe Yesu Kristo, era ye Katonda waffe. Mu ndagaano enkadde tebaamwita Yesu Kristo kuba erinnya baali tebalimanyi, nga tebamanyi linnya lya Katonda, nga bagamba bugambi nti oyo ali waggulu ennyo, oyo alaba wonna, oyo asinga byonna, oyo alina amaanyi okusinga abalala bonna, nga bwe bamwita naye ng'erinnya lye tebalimanyi, nga bamwita Jehova, bamwita Elohim, El Shaddai, ng'ebyo bitegeeza butegeeza nti oyo ali waggulu ennyo, oyo alaba wonna. Naye erinnya lye ye Yesu Kristo. Mu ndagaano empya tulitegeera, malayika yajja n'abuulira omukyala oyo, omuwala omuto
n'abulira omukyalo oyo Mary n'amubulira nti agenda kuzaala oyo ajja okulokola ensi. Awo malayika Gabriel we yayogerera erinnya eryo erya Jesus we twalitegeerera, ye Katonda waffe, ye mulokozi. Era tufeeyo nnyo tubulire n'abaana bato ebikwata ku Yesu Kristo. Oba ogenda ku kyaki togamba omwana tojja mutwala tajja bitegeera, nedda mutwale, naye afuna okutegeera okw'enjawulo kuba Mwoyo wa Mukama ali mu ye. N'oba owuliriza kigambo kya Katonda ng'olina omwana omuto kumpi, naye muwawulirize, naye kimuyamba. Era oluvannyuma ajja kwebaza munda mu mutima gwe, ajja kumanya wamuwa omusingi ogw'okutegeera Katonda. Era naawe kijja kukubalirwako kuba oba olina paati gy'ozannye omwana oyo okutegeera Katonda. N'oba ogenda kusaba n'osaba naye n'omwana n'asobola okumanya nti Yesu Kristo yatufiirira ebibi byaffe. Kubanga Yesu Kristo kye yakola kiringanga bw'onaabeera nga ozizza omusango n'ogenda mu kkomera, naye ng'omusango gw'ozizza olina kuttibwa n'ogenda mu kkomera, era omulamuzi n'akusalira omusango ng'olina kuttibwa, era ng'oli omu ku abo abagenda okuttibwa, naye nga tebannaba kutta ate oli n'ajja n'agamba nedda oyo tebamutta, battemu ye, ne yeewaayo ku lulwo ng'oli mu kkomera kubamu akafaananyi bwe katyo, nga bagenda kutta n'agamba tebamutta, battemu nze, omusaayi gwe teguyiika, ogwange kaguyiike. Yesu Kristo bw'atyo kye yakola, iffe twayonoona. Olw'okuba twayonoona nga tetusaana wadde okuyimirira mu maaso ga Katonda nga tutambulidde mu kibi, nga tetusaana kuyimirira mu maaso ga Katonda, naye Yesu Kristo kye yakola yatufiiririra. Olw'okuba twali tetusobola kuyimirira mu maaso ga Katonda, n'atuwa n'omubiri gwe, kati ffe mubiri gwa Kristo, n'atunaaza n'omusaayi gwe, era gye tukoma omugoberera tumufaanana. Kati Katonda Kitaffe watutunuulira alaba omwana we munda mu ffe. Katonda ayagala kutunuulire alabe omwana we, ayagala nga wakutunuulira alaba mwana we Yesu Kristo. Kubanga gy'okoma okugobera Yesu Kristo ofaanana Kristo, kuba omwoyo we ali munda mu gwe. Gy'okoma omugoberera omufaanana, gy'okoma omufaanana. Ekyo ekyogerako Ephesians chapter 4, soma Ephesians chapter 4 ojja kula gy'okoma omugoberera, gy'okoma omufaanana mu mwoyo. Kubanga Yesu Kristo we yali kuno ku nsi, ogwo omwoyo gwa Kristo guli munda mu ggwe. Gy'okoma omugoberera, gy'okoma omufaanana. Kati bw'obeera mu maaso ga Katonda Kitaffe wakutunuulira alaba omwana we mu ggwe. Y'ensonga lwaki iggwe ne Kristo w'omugoberera muba muntu omu. Era ekyo Mukama waffe Yesu Kristo ky'ayagala, nga bw'oli mubiri era olina soul ne spirit, byonna nga oli muntu omu, era nga wola Katonda Omwana n'Omwoyo ne Katonda Kitaffe bali muntu omu, ayagala ffenna tujje wamu. Katonda abeere mu ggwe naawe ng'oli mu ye, tubeere omuntu omu. Yesu Kristo ekyo kye yakola, kubanga ekyo omulabe Sitaani yenjawukana gye yaleetawo. Adamu bwe yayonoona, Adamu nga tanayonoona yali atambula ne Katonda, ng'ali wamu ne Katonda, naye bwe yayonoona eyo enkolagana n'evaawo. Kati Yesu Kristo gy'ajja okuzzaawo kwe kutulokola. Ng'omuntu atalina nkolagana eyo na Katonda, ng'ali omu ne Katonda, oyo omuntu aba alina kgenda mu muliro. Kati okugobera Yesu Kristo twewala ekyo. Twagala okwagala kwe kubeere mu ffe n'omwoyo gwe n'obulamu bwe, kuba ffe tuli kimu naye. Omutima gwo omwo mwatadde ennyumba ye, ali wamu naawe. Olwaleero njagala mbabulireko ku kagero akamu. Omwami omu eyali alina ebibuuzo by'abuuza pasita we. Ng'era omwami ono we yasinkana pasita we mu biseera eby'eddembe, namugamba pasita n'ebibuuzo byange nga 3 bye mbadde nsaba okubuuza. Pasita n'amugamba tekina buzibu.
Era ekibuuzo ekyasooka omwami ono omutono yali asuubira okubuulira enjiri n'abuuza pasita we, naye pasita kati omwaka guweddeko, kumpi guweddeko, tugenda mu mwaka mupya, naye pasita olowooza omwaka guno gunaabeera gutya era tusuubire ki? Pasita we n'amugamba ekibuuzo ekyo obuuzizza kirungi era nsaba owulirize. Pasita we n'amugamba kati nga ggwe era ffenna abadde banoonya Mukama mu mwoyo ne mu mazima, mu mutima gwo okimanyi woba obadde omunoonya mu mazima ne mu mwoyo, olina okumanya nti guno omwaka ogutandika gwe mwaka Mukama gw'agenda okusasula mu mwoyo ebirabo eby'omwoyo, okwawula emyoyo, okulaba mu mwoyo okupya. Bangi bagenda kifuna nga kino kigenda kuba kweyongerayo mu kubeera ab'omwoyo, kubanga babadde bakitandikako ng'era bakiyaayaanira, ng'era bafuba okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya bwe baba bakoze ensobi. Era pasita n'amugamba wajja kubaawo